oli ku SB4 MEDIA gwali eyo genda ku YouTube yo searching SB4 MEDIA, subscribe, like, comment and you share. Tujja tukusangako interviews ofune amawulire agatayeko kunyumizibwa tedi kugamba oyina okwerabirako atera ne ubeeranga weewulirirako. Leero ndine honorable MP Owerakai agenda okubanga ajja okwesimbawo ku kifo kya MP nga simulala ye mwana mulenzi Lili Pazo musajja muyimbi ate akambya ati okuyimba si kyekyoka kangendeko ate nange ne mbeyungeko abakulu abo oba ng'omukulu Bobi Wine yatusooka yo naye nanga ati nange kangende mweyungeko. Lili Pazo tusansukula bata nange nsanyuse nnyo oli ku SB4 MEDIA. SB4 MEDIA ku YouTube okusingira ddala abantu b'e Bulaaya nno bagoberera nnyo enteekateeka za YouTube ezo era mbatumiddeko nnyo bannanga abali mu Arab Emirates, abali mu Asia, abali mu States, abali mu UK basebo ne banyabo ababuuzaako simulala ye muganda mmwe Lili Pazo olunabe honorable to be Koki County Raka District. Namwe kyakitibwa nnyo okubeerako wano nzaani sebo. Lili Pazo yangi tukyabiwira mu nku. Sebo. Nti ogenda kwesimbawo ku coach. Kituufu si kituufu? Kituufu. Eya tunze ng'omuntu obukulembeze bundimu ate ne bye tulaba nti biremya abantu ebbanga eddene twagala tubyekwatiremu omanye tetwagala kunyumizibwa edda baatunyumizanga e Kampala waliyo essaawa ya Queen era naffe bwe twajja e Kampala gye twatukunene tuessaawa eno gye tukuze batunyumiza katugende tugirabe. Lili Pazo kyavudde ku ki okugamba nti weesimbewo? Zengo tongama ti yabadde pressure ya Bobi Wine tulokuba ya Bobi yavayo nabera successful yesimbawo kyavudde ku ki? Nzengo omuntu ndi musajja mukulembeze okuvira ddala mu nnyimba zange biva muntu yo ebigezo omusolo temunkuba obucupa ennyimba zirimu obubaka obw'enjawulo so ekintu bukulembeze nze ng'omuntu kindimu nnyo obukulembeze bw'ogattako ekitundu kyange mu by'obukulembeze kisigalidde nnyo emabega enkulaakulana so nganze Katonda atambuddeko ennyo mu bitundu eby'enjawulo otuuka Embale n'olowooza oli Kampala n'otuuka Embalala n'otuuka ewammwe Kooki nga tewalinawo osula ng'odombi. Lili Pazo amanyaga matuufu yaani era bamuzaala nze Mukasa Yasiini nzaalibwa Kaliisizo ku njegoyego za Buddu ne Kooki naye ekinfuula omutuuze ennyo ow'Ekooki nti maama wange nawangala nnyo ne maama wange bitundu bya Kooki kyekinfuula ennyo ow'Ekooki ennyo so eby'Ekooki mbimanyi nnyo. Wava Ekooki ng'olina emyaka emeka? Ekooki nvuddeyo nkuze Ekooki navaayo nnyina emyaka 2 Kampala katusazeewo kuddayo bakiikirira? Nsazeewo kuddayo bakiikirira olw'ensonga zange kuba nzibusa amaaso sandisabye nnyo bannako ekikumpa mukisa singa mbadde sizibuse maaso naye Mukama nyambye entambudde wangi naddala mu ggwanga lyange lino Uganda kati buli lwogenda mu bitundu n'otuuka Luweero n'osanga ng'ekulaakulana n'ogende Nakasongola n'ogenda n'osanga ng'abantu bakulaakulanye. Mukasa Yasiini bukakafu ki bw'olina nti ogenda kuwangula era bukakafu ki bw'olina nti abantu balina kubanga bakukkiririzaamu? Ebirowoozo byange kubanga abantu bano bwe babanga basobola okunjagala nga bwe nali nfaanana nsuubira era basobola okumpa obwesige ne mbatuusiza ebirowoozo byabwe n'ebibaluma mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ensonga zaabwe ne zikolebwako. Esebo Mukasa esebo ani gwogenda okwesimba oba ani abadde ku kifo ekyo kyogenda okwesimbako? Sibamanyi nnyo abakulembeze abo abatalina kye ogenda kuvuganya ani? Abakulembeze abatalina kye bakoledde bantu SB4 tebeetaagisa kumanya tujjukira abasajja abalina bye baakola ba Martin Luther King abasajja ba Bob Marley n'ebiseera byabwe waliwo abaaliwo naye tetubajjukira ebiseera byo kuba tebalina kye baakola tujjukira balina bye baakola ba Martin Luther King ba Bob Marley. Kati ogenze Kooki naye waliyo mu kifo kyoyagala okwesimbawo era mu campaign ogenda kubanga obagamba nti omuntu bwati ne bw'atalina kyakoze
Nsuubira seetaaga kumuwa platform wano ku SB4 MEDIA kuba talina kyakoledde bantu. Ebyobufuzi abantu babifuula bintu byakulya ssente. Lwaki ekifo kya parliament mwe bateesiza ebirowoozo ebiruma eggwanga bo babifuula byakutulira mu ddiiru. Kano kazze waliwo ddiiru ey'okugenda Sri Lanka, waliwo ddiiru ya golodi, empapula zibeera wali zitambula. Nga kyokka omuntu eyakutwala obudde bwe n'akusuulira akaluluke mu kabokisi ali eri ekooki, oluguudo lubi, ewaffe tulina ennyanja, abantu banywa amazzi ga bidiba. Mukasa yasi wanjisewo ogidde mu kibiina ki? Sirina kibiina kyonna naye anti ebibiina by'obufuzi abantu tebakyabirina. Oli nnyo watuwira ennyimba zo nga zikuntana nnyo ne Bobi Wine. Waliwo oluyimba nga ate mu nkuba obucupa, waliwo oluyimba nga ebigezo Bobi twamulaba mu vidiyo. Ku lwaki togidde mu kibiina kya People Power? Ebibiina by'obufuzi mu Uganda tebikyalina makulu. People Power si kibiina. People Power bannandowooza. Ebibiina by'obufuzi abantu babijja muddo obwesige. Lwaki Balamu yavayo nagana nakyo gestalinga wabeerawo okuyombagana? Balamu sijja kumwogerako nnyo. Sirina nsonga lwaki mwogera. Omanyi waliwo ebintu bye tuyita katemba. Kati omanyi ekintu buli we kijjanga boolaba nti olina gundi SB4 MEDIA waliyo neyo abalala abalina. So abantu abamu babeera mu katemba. Okay, gwali ku SB4 MEDIA nagambye nti genda bagenzi bali ku YouTube searchinga SB4 MEDIA, likinga, sharinga, kyolina osooka okukola you subscribe. Commenting ndine mwana mulenzi lili Pazo oba Mukasa Yasini akabuza akasembayo ku nsonga eyo abayimbi bangi bana byabufuzi bangi sijikira kumanya obona wani obani bangi muvuddeyo mumagala kwesimba mu chiche muliko oloza kivudde ku kyokubanga mwenna muvuddeyo ku nsonga eyo anti katutukuze SB4 bera n'omwana ewaka nga wamuzaala naye natuuka n'akula kati ataffe mukama atuyambye tuzibuse nnyo amaaso nti tumanyi n'ebyatu tuno tuli ku YouTube tumanyi ebintu bingi ffe tugezuwadde nnyo ab'omulembe guno tulaba nga abo bakyali balimba abantu bafumba abantu bagala bakulembera naye nga omuntu bagaya abo balaba basiiba mbinu Kampala abantu olumalo bawo bululu nga bavaayo eri baddeyo kunoonya bululu otegeera besibira ku mabiiki eyo mu mabiiki munyonyo kyokka nga ababalonda bali eri kati fene tuga mwe bagaye bulijjo bwe mukola tubasanga nnyo mu sauna. Nolaba ngo MP wo wamulonda ali mu sauna ali mu kinu ayambadde tawulo MP omulamba abaza kufitinga mu society afitinga otya mu society abantu bakulonda genda mu sauna oyina kubeera ku costume Mukasa Yasini lili Pazo olowooza ebisaanizo ebyokwesimba ku kifo kya byonna birina ebisaanizo mbirina naye era waliwo ebintu bye tugenda okutandikira kusinga abantu batuwadde omukisa kiriwa abantu bakulembezezza nnyo ebisaanyizo si buli muntu alina ebisaanyizo nti alimu amagezi agasobola okuteeseza abantu abasinga babbye bubbi anti kiri mateeka nti tugeze nti batutosoma paka senior 4 tugenda kubikyusa ffe ebisaanyizo tubirina naye bwe tugenda mu parliament mungu gatuwadde tugenda bikyusa omuntu twagala omuntu amanya olulimi olw'eggwanga lye oba musebbeyi bw'amala okumanya olulimi oluganda amanya oluzungu ebintu bibiri bye twagala mu parliament ya 2021 otegeera nti asobola okuteeseza abantu waliwo omuntu nga abantu bangi bali mu parliament nga yali kitaawe yamuteramu ssente yakulira eyo London talina mpisa z'abantu olw'okuba ssente kyovola ffe tetulina ssente ffe akalulu kaffe People Power tetukatambuliza tetulina ssente tugamba abantu eti mwebereremu anti waliwo ssente weyeetagisa kubaka protocol gwe twakozesa ekyaddondo kwewa Bobi Wine kuba nze natandika okunoonya akalulu ka Bobi Wine okuva ku day one mu kyaddondo mwonna naye twatambula ddowa ku ddowa ne tutegeeza abantu nti bannange twagala mutubalonde so enembeera y'okujja n'owaayo abantu omutwalo ate ne babonaabona emyaka 5 mu ndowooza yaffe ey'abannankyukakyuka ba People Power tetugenda gigenderako ffe tugamba abantu mutulonde tubakolere bannakoki bampa akalulumba w'amazzi amalungi ogenda kikwasaganya otya ebyobufuzi nebya music okuyimba kitone okuyimba ne bwemba neebase nsobola okwera oluyimba kyendaba kikino ojja kuba ng'oyetagisa ba mosika n'okukola oluyimba oba studio yonna ng'erima kindi ate olina okukola ddo tudde okunoonya ennyimba ze zijja okukyukamu nti ennyimba zijja kukyukamu nja kuba sikyasobola kuyimba luyimba galafimi Sheikh Buti nja kusigala ennyimba ezo ezirumirirwa era abantu
ezenkyukakyuka. Okay. Atulaba ku SB4